okusokera ddala ngenda bategeeza nti tuli mu ssanyu. I'm very happy. I'm the one omukuba ssanyu ffennyo kubanga enteekateeka zaffe zigenda maaso ez'okubanga tugenda kuwasa omulungi omukyala asinga obulungi Kalaala. Era njagala bategeeza nti Desire Luzinda alina balamu be. Mukwano mwenna abalowooza okwogera ku Desire Luzinda okumuvuma alina balamu be baffe bafulufiga. Tujja kustandinga naye because tumwagala. That is first. Second mulungi. The third one aloke amala amatalinga. Nyongera bajikiza nti already are out of stock. Desire Luzinda are out of stock. Yatwalidwa man of God. Omulenzi entalamule. Oba abaganda manya kigambo ekyo entalamule y'omulenzi. Entalamule y'omulenzi yatutte embooko y'omuwala. Omuwala Kalaala n'omulenzi entalamule. So tusaba busabi Katonda w'ekitiibwa alo w'ekisasa olw'obasoboza sati bafune ezzadde. Watu tulowooza abaana abo bulungi bwabwe babafana banno lwekyo nti wadde nga tuli bize emikolo gituwuba. Fe nga bamuula katemu mugenda kunyiiga be batayise temunyiiga gino emikolo tegiri common kuba n'omukyago twala tali common so abatayitiddwa temunyiiga ate twagala ba TikTok bangi tetwagala bannamawulire bangi kuba balemesa abantu okulaba omukolo gwa bbeeyi gwa kitiibwa gusinzeeko bantu baddembe bannaddiini n'olwekyo nti omukolo gugendera ddala maaso. So ndowooza ekyo nkimaze nyongera okubategeeza nti Desire Luzinda ayina balamu be bafulufiga abasobola okwogera. So gwe wenna asuubira okwatakinga Desire Luzinda ne Vixen you already oli mu kwatakinga nze am the one. So kimanye nti weetuli we are ready more than ready okubanga tubadde mwanga tubatakinga. First of all mukyala waffe tayomba tamanyi kunyiga abalungi tebatera kunyiga n'olwekyo njagala mukakkane olwedde yatwaliddwa oyo amugwanidde oyo afaayo gy'oli afaayo Katonda afaayo gye tuli. That's why atwetera ebintu ebirungi abamwesiga tali baleka kukaaba. Bayibuli egamba nti ali wamu nammwe. Bayibuli eyogera negamba nti kiki ekinanema eyogera mu kiki ekinanema. Kale n'olwekyo abamwesiga tewali kisobola kulema Katonda kutukolera. Gwe mukwano gwange njagala okugamba ekigambo kimu. Bayibuli egamba nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mukonkone muligulirwawo. Abamunoonya bamulaba. Some people ntero bagamba nti abantu boogera ne Katonda abala ne bawakana, but abantu boogera ne Katonda. Even mom here I'm talking with God. Chiri mu nteekateeka za Katonda. Nti olabye abasajja bangi, yes. The Vixen alabye, yes, alabye abawala bangi abamwagala. Otambudde amawanga gonna, but your man is the Vixen. Chiri planned from God. Katonda takola mistake. Tewali kintu nga kiriwo mu nsobi. Sometimes tulina ebintu bye tuyitamu kakubere kusomoza wabeerawo Katonda nga ayagala okusitula. Katonda nga asitula obwakabaka bwe ayina ebintu byakola. Maybe kijja nebigezo mukugezesa okwo tuyitamu. Yesu Kristo yagamba gundi ani ono omusajja yazimba eryato yamugamba nti bajja eryato oteekemu buli kintu ekikazi n'ekisajja. Abantu bangi baagaana okulinya eryato ne basigala waawo nga bagamba omusajja yeerogoza yabajja eryato n'ali bajjira ebbanga ddene n'akwata abanebe n'akwata embuzi enkazi n'ensajja enko emsekere embizi embaata n'abiyingiza eryato. Nuwa amataba bagajja abantu bayagala okuyayana okulinya eryato ng'eryato liggaddewo era baafa ne bazikirira. Lwaki nkugamba bino? Ekintu ky'eryato lya Nuwa kiringa kiri examples ku bulamu bwaffe. Abantu bangi besibidde mu buddu bw'endowooza. Abantu bangi we bali bakaaba bali tortured psychologically, financially, mentally, physically. Onyigirizibwa but obulongo bwo bugamba nti awutolivaawo. Omanyi watuuka ogobeseza ne banno bonna ku mulimu omanyi gwe kabaka waawo kabejja. One day one time ogenda kuvaawo nga tetolina kyoyina. Kyova olaba abantu bakola awantu emyaka 10 n'ombuuza the end of the day nga ku account tekuli kwadde 2 million. Lwaki nkugamba bino? Nti obwakabaka bwa Katonda tebukeerewa. Obwakabaka bwa Katonda tebwegaana oyo amusinza. Buli lw'omukowoola akuwulira. Buli lw'oyogera naye muyige okwogera ne Katonda. You have a God. You have your own God on yourself as you. Munda mu ggwe mulimu Katonda.
tomanyi boogera batya naye abasinga bagamba ntera bagamba nti okufumintiriza katabo ka Ajamis Kigundu success and fire based on reason and reality okufumintiriza kyeki some people mbabuuza nti okufumintiriza kyeki abantu okufumintiriza endowooza nsonga yankizo nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa abantu bangi baawukana n'endowooza zaabwe ne bagendera ku ndowooza z'abanaabwe waliwo akwagaliza n'akulowooleza but naawe as you olina kyoyagala nga gwe omuntu okwefuula kyoli n'okubeera kyoli gwe tewali kati nze kambabuulire ebintu bingi nakulaba babuulirira abawala abagenda okufumbirwa basenga ne bakuza mu kiyungu ne bagamba munnange era biki omusajja tebamumma omusajja bamukola bwe bati ofumbiranga omusajja nawe bakomyomeka ne wajja ne mujjawo bula abasajja akulekawo baleka bamabina gategana baleka beeru babisambi bimyufu omusajja akulekawo nagana omukazi atunanga koloboza omusajja akulekawo essaawa yonna omusajja baga soko omanye omusajja bagala ki abakazi abasinga 95% bemanyiko babenda byeko bagala basajja because of money bagala abasajja olwa sente zaabwe bagala omusajja mulimu kigwakola omwana oyo wani nze ndabe kuona abaana b'abantu just ngalinya lya kitaawe bimwagaza abakazi abasuka mu 10 oyo muganda wa gundi vako kugamba nti oli muganda wa gundi who are you mulekerawo gamba nze tata wange nze mama wange nze banange tata wange yokola Museveni is your father not you. What about you? Who are you? Can you stand and speak as yourself toyogede ku baganda nga toyogede without your brother, without your sisters, without your father? Where is yours? Talk to yourself. Who are you? Nakola live nembabuuza nti sawa zino tugamba abaana ba Amini n'abo bote. Yes gye bali. Wali abalutwa, wali abalule, wali abaani. But osobola okutulaga ku baana abo. Where is she? Bali mu mbeera ki? Mwena mwasoma ku kkoni wana abaana bakoni n'amanyi gye bali. Nabako President Museveni recently yakaza abaana bakoni abamu. Mwagamanga taliyo kontali. Please. Buli kintu kirina ebiro byakyo. Ebiro Bible yogera mu Yoweri. Olunadala olunyiri olusooka lugamba nti Katonda n'ayita Yoweri mutabani wa Pesweri. N'amugamba nti Yoweri yanguwa genda otaase abavubuka abakadde n'abaana. Obagambe nti enzige zirumbye ensi. Naye muteeketeeke emmere mu byanzi mu bibya byonna binayamba abantu ebiro bigenda okujja maaso. Wagenda kubeerawo enzige zigenda kusaanyawo buli kyakulya. Yayita Yoweri mutabani wa Pesweri. Ebyo ebiro ne biyita. Waliwo ebiro bya Dawudi. Kati nja kwogera ku biro ebyali ebyamangu. Jjajjaffe Abraham oluvannyuma lwa Saala okubula omwana mukyala we ng'aweza emyaka 96. Saala agamba omukozi we Agayi weebake ne bba wange azaala omwana nemereddwa ng'awaddemu essuubi. Katonda aba ayita mu biro bye najja n'asanga Abraham n'amugamba nti Abraham mukazi we agenda kuzaala omwana ku myaka 90 nga babivaako dda. Agenda naye omwana mutuma nga Isaaka. Saala n'aseka n'amugamba naye ngenda kusikiriza Sodoma and Gomora. Abraham yatya kubanga wali omwana wa muganda we Luti. N'amugamba nti mukama wange bawe chance. N'amugamba nti newe nasanga abantu 10 nja kulekawo ensi eyo. Naye amazima gali nti Ibrahim yali akimanyi bulungi titewerayo 10 bantu batuukirivu mu Sodoma and Gomora. N'amwegaya n'amugamba nti mukama wange n'amugamba kale ne banabanga bali 7 ensi nja kugirekawo. Nga Abraham akimanyi bulungi kuba ali agendayo ng'anoonya omwana wa muganda we jaddukidde. Oluvannyuma lw'okubanga baayala ku ttaka ettukuvu e Kanani ne balima ne batandika okulunda ne wafunda ne batandika okulwanagananga abaana ne bakula ne balwanagananga. Baabula bulamu waalundira ebisolo bye wabinyweseza. Luti n'agamba nze kanveewo ngende. Era mu kugenda kwa Luti yagendanga wala era omanyi lwaki Abraham teyayiziiza Luti? Kubanga Abraham Katonda yamugamba nti va wane wa kitaawo va ku kyalo kye wamwe nkutwale mu nsi ensuubize ye ngenda okuweera obwakabaka bwa Katonda. Naye Katonda yamugamba nti ne bwe banaabeera 5 ensi eyo nja kugirekawo.
nenga ne Katonda kimate wala abantu batano batukirivu Katonda n'agenda bwe yatuukayo n'atunuulira ensi najjula obusungu bwa tosabanga okulaba ku busungu bwa Katonda maani mwe muyina ebintu bye mutunuulira wano mbisaako amaaso ebyo byowulira nti no gundi sente zijjiride mu gundi simanya ekizimbe kiyide kibaddemu sente oli abbye banka namba n'asiga ne bamutta oli akoze bwate ebyo bintu obusungu bwa Katonda bweyokera mu bintu bingi Katonda yagamba Luti kwata abaana bo ne mukyalawo mufulume wano naye totunula emabega okulaba ku kyengenda okukola togeza n'otunula emabega okulaba ku kyengenda okukola tamale mirundi tewali kyakutunuuza mabega wa kasuku fuusa kisekererwa tebalina kirungi kibasobola kukujjukirako naye nga Junior gwe wandibadde osekererwa kasuku tudde mu reality awo ngenda kutuukawo Luti yakwata omwana we ne mukazi we ne batambula mukazi wa Luti n'atunula emabega namufula empagi y'omunyu kuba yalaba obusungu bwa Katonda teweegombanga okulaba ku busungu bwa Katonda my brother and sister togeza tosindiikiriza Katonda kutukakola ku busungu eva ku bitonde bya Katonda mutusindiikiriza mutunyigiriza ne mutuleetera okwagala okulaba obusungu bwa Katonda nze njagala okubategeeza kintu eki Levikison byalabye abirabye ku mwana tekuli muzadde wa Levikison amanyi myaka gye ku mwana temumanyi Desire Luzinda myaka gy'alina Desire yabeera serebu nga muto bye nabagamba ku Baby Gloria mwadda ku mwana w'omukazi ne mumwogerako ne mumuwayiza embuto ze yakajjamu afunye omulenzi gwategeera ne mudda ku mukazi ne mufuula Nyanzala wajjola simanyi asoose okubeera Nyanzala wani simanyi first Nazala in the world omwana bagenda mumutukako ng'ali virgin naye tewali musajja gwe wa Gloria era ye first okulaba ne keeki gye baakola n'embuzi gye bayita keeki bagita batya first test bwati mbadde ogwo mukolo sigulabanga nako nti mu bulamu bw'osabanga nnyo omwana wo banaawe kennyini okumanya Katonda abantu abamumanyi timumanyi era twogera naye kyova olaba tuli mu position ze tulimu twogerebwako abantu abasembayo mu nsi okubeera ab'amaanyi njagala babulira Katonda teekateeka emikisa gya mirundi egi toyawukananga negyo emikisa mu nsi Katonda teekateeka omukisa ogusooka mu nsi mwonna ye fount of honor His Excellency the President, Father of the Nation, Lion of Africa, President Museveni. Bino byogera nga sina gwe nnumba. President Museveni yakola system ezikufuna omukago bezikwavuwaza. Obulamu bwange bwonna bwe nasaba nko Honorable Kyagulanyi ng'agenze bwenu nti akuba kyeyo. Sirabanga ko baba Nyanzi nti yagendako ebweru n'akuba ekyeyo. Baba Nyanzi asula mu mason ya 7 billion. Oba tomanyi kitegeeza nkikuddemu. Yagendako ebweru n'akuba ekyeyo. System ki gyakoleddemu ssente gwe gyatayagala obegeko. Lwaki gwe bakuziyiza okubega ku system boko babega? Honorable Kyagulanyi Center mutagendangako bweru wa ggwanga nti nno akuba ekyeyo. Abaddewo long time nga innocent. Aguze beach nga tanaba kubeera politician. Abadde mukaina nga tanaba kubeera politician. Lwaki? System government gya settinga yafumintira n'agikoleramu n'abeera ekyo kyali. Lwaki gwe tebakukiriza ekyokwetegerera kya buntu? Omuzungu agamba nti please wake up and open your mind. Nawe please wake up and see. Wake up and open your mind. Because system yemu efude Kyagulanyi wakabi nawe sobola okumekinga. System yemu efude baba Nyanza wakabi nawe sobola okumekinga. Lwaki tozukuka n'olaba? Bible gamba nti birina amaaso naye tebiraba. Birina amatu naye tebiwulira. Abantu bangi system gye muyita embi bo gye bagagawaddemu. Abagiyita embi balina security ya system eno. Bafuna sente mu system embi. Lwaki gwe totandika okwetegerera? So byonna lwaki mbadde mbyogerako nzize ntyo gweyo. Nzize nga njagala okugamba ekigambo kimu nti Desire Luzinda ekyo kyekyali ekikye. Levikison ekyo kyekyali ekikye. Katonda alina enteekateeka ya buli muntu. Just beera wooli.
bera woli ng'omanyi nti Katonda gyali. Sembe za Katonda ensi kunyumire. Tosobola kwawukana na Katonda n'ogamba nti ogenda kunyumirwa ensi. Tebakikulimba. Togezanga okwawuka tokola ng'ensi bino yawukana ne Katonda. Fa abantu abamu muntu challenge naye temutumanyi. Kyannaku nti gwe omanyi full figure wa TikTok gw'oyagala olabe. Era there are many people abantu abansokooza balabe full figure oyo. But full figure Katonda gw'amanyi mulala. Era mpita linnya. Chovola banti ne President Fount of Honor ampita linnya. Uganda tuli milioni nkaaga. Ana mutano kwata no kobotandikira. But President amanyi linnya ngene abanjogera kagamba. My daughter full figure. Do you know why? Nayitibwa. I have a call. Nayitibwa buyitibwa. I have a call from God. Maybe since then alibadde wendi. There are many people abanwana. There are many people abanwanyisa. There are many people abalana mukisa gwange. Nze narabye message za wada za yampereza nga Junior mugamba onyima otya sende no full figure idiot, that lady idiot. Amwaye idiot. Walano yako nga nsaba. Yiwo ba wesabira lwaki tewesabira as you. Wacho malo kwongera konti onyima otya sende no idiot full figure. Baba kwagala kwa kubadde yenna nyini sente. Yenna nyine kyekyo kyo yayanira. Nzokola YouTube channel kinetagisa kunonya zawe da male kumpa sente. Buli lwana omuntu tolwanyisa mukisa gwa muntu tolwanagana na muntu totununa mabega wa muntu kubanga buli muntu ayine bibye nentukoze. Bible yogana egamba nti laba mukono gwa Mukama teguyimpa wadde. Laba mukono gwa Mukama teguyimpa wadde so n'okuwulira ne gutayenza. N'okutu kwa Mukama tekugadde so n'okuwulira ne kutawulira. Na yo butali butukirivu mwe bawudde mwene Katonda wamwe. Nzo butukirivu bwange bungatane Katonda wange. Obutukirivu bwange bwe buntwala kuweze meze nongofu. Gwomanchi baita Jeno Muwozi Kanerugaba okubanga akupostinga. Do you know? Singa yabadde postinga Junior singa waliwo omuntu anywa amazzi. Omanchi baita Jeno Muwozi nakola directive. Tifurufiga mu mwomu nimwe guti. Nga tamaze kusoma bitabo byange. Tamaze kulaba mpapula zange. Nasoma chenkanachi nagwa chenkanachi ndi nature president so ni bwechali nina call tolwanyisa call ya Katonda. That is direct call from God. Nzamwe self made. I don't have even a mother or my sister and brothers. Ndiyakola ko mukesisi ndiyakola ko baluda. There is no way. Do you know why? Because I'm in touch with my God. Nchalabaga manti siri common. Goyagalo jonvu be katinga bene bikaze byadi be byali mwana okuzaala. Omanyi lwaki Katonda akumya omwana nabana nkalu. Omanyi lwaki mwadiba mukuze. Mukaddiye mwadiba. Even nambo ayogolwanyisa ino omwana. Omwana ne kumulenzo mutatali wa myaka gyo amanyi okuwasobolenza buto. Bannu babali kujja kulaba nti mbawa amasanyalaze. YouTube channel yabale merada. YouTube channel ko mutwane munvuma. Nze naji wajjanga ngonyenjereko ngononya. Kuliko waka wanga judde bwati no jimekinga nalinze. Bwatandikira kunzo funa power. YouTube channel kuyimirawo gali manyi gange. Ngabika sero nonya. Kati ofunye no mu mugazi omvuma. I have a kids. I have a man. Atani naba sajja. Nze nkuleka ku simu yange message z'abasajja zenfuno lunaku. Abankwano bukwa. Abasaba. In fact mbadde nyemba ono ne Salifu. Nenga ne baba abantu ne bakwano butakuvaako. Mubankwana sina muntu wa rais. Bako basajja bamanyi mugwanga sagala balaga messages. Singa nziteka wanonze. Neze njagala okumanya. Mubankwana tekuliko kafodongo. Tekuli muntu wa rais. Tekuli bana bampada ekala byaye ekala mugwa. Wosha ndiwe basajja abasajja nabayimirira abasajja batayambala pampa bali abatali banappi manje sagala abasajja banappi nzo musajja tantusa kuntiko taina changamba mwagazaji. I'm a woman all seasons. I'm beautiful. I'm a woman anywa amazzi ndi mwana w'abakombozi odawo mpewe itondeka. Excuse me. Buno bulya chips buswa mu mabala na maloji. No musajja ntwala maloji si kyali levo za musajja bantwala maloji. Boko tolina self contained nga iyo.
bwatyo ngamba kinze nyingira logiki. Nyingira logi nkole muki. Nzira ku reception mbuze. Do muki? How comes it's me? Me as me. Kaloto nayo self content zo nga zo zizo za full figure. Nasana kujja nemera nga bano njagalawo. Kubamba manyibu enkukutte. Mba manyibu enkutusiza. Nti waliwo mukazi atakutusangawo. Abasajja tulina mapesa getubanyiga. Abasajja baagala ebintu bitono nnyo ku bakazi. Mulekerawo okwefula cheap nnyo sa omusajja transport. Ojja kwegatta omusajja omusaba transport. Can you imagine? Ojja ku boda boda amatu gonna gannyogoga. Erese aji yekomyawo embizi. Otudde ku wiri wenna enfufe ekkubye matu. Okyuma uko wenna. Mulekerawo okufuka cheap. Nojja omusajja onemedde otusatu tanisa okuzambala. Is a come, is a go. Mweke nyini mwefudde balayisi mugenda outing ne bakunonyo menge gwa mitwala 3 notandika okubologo sosema we kubane ngalo oyita ne banno mwenge kigota sobola kwegulira ye kye kikunywesa omwenge okunyirira abasajja mutu kambuliri ngo omusajja azina kifudde ekiwedde emirimu otamidde tolina na lingi toni joyimba wadde gyokyusa kyoyimba ku lusozi kyoyimba ku muserengeto kyoyimba ku kiko kyoyimba ku waggulu aba ali kuki abanga ali ku ddame Chobo abakwata videos z'obusegwe z'obwerere mba mutamidde. Ogenda tukwegatta nga otamidde. Mbulira kiki kyo onyumirwa ki? Omuntu atamidde anyumirwa asana n'okumanya nti atuusa bamaze. Onyumirwa ki nga otamidde? Onyumirwa ki nga oli ku mukazi atamidde? Mumanyi omwenge baguunya. Ani amanyi omwenge baguunya? Wale baddeko ne nayiba nga nyomenge ngafuka nga mulina kirabiro kimu batoyemu. Osaana okufa. Gwatagunywa. Kati mbulira omukazi gwe baseko nga atamidde. Muva mu bana ogana ne gwotamanyi. Akwanidde awo akugwidde chips and beer. Agenda kuwa emitwalo egi. Mulekerawo okubeera chipo okutuka kwekyo. Buno obulamu Katonda alina muntu gwe yakuteekerateekera. Tolowooza nti Katonda takumanyi. Katonda akumanyi n'omuntu wamumanyi. Abalala balokole mu kisusa wakatuuka mu kyaki. Bannange nze nafunye owange Yesu amundaze. Bannange ani akugambye? Ani akugambye? Abalokole otuuka mu kyaki we papa baba muloka kufuna masajja I don't know. Wakatuuka mu kyaki omusajja akugambye ekigambo Yesu yabazibe sister. Otandise okutijja. Bannange nze wange Yesu bannange amundaze. Bannange namufunye. Yoyo bannange Yesu amumpadde. Yesu amundaze ennaku ezinga kusekula empi. Waki mufuka chipu nyo waki mulaga nti mbeera nnyo ku muhimo. Sijja akakwana ennaku 2 omuwera wo muwayaki. Yakudibako obudibe bekulemeredde. Ngendo jinaba maza gocha webake. Lwaki muba chipo kutuka kwa extent eyo. Tali musajja agenda kuwa kitiba nga kwanyere leo nakwebakako. Tekiriyo. Ajja kitegera bulungi mu mind eti nakwanye jja kwakako bwati. Yakwe baseko mutegedde yani. Nzo musajja omulunaku lwankwana. Oba olunaku lwe mugamba lwampita omudetinga. Date kwe kunyaka chai. Mumanyi date kwe genda mbulini mu sex. Tomanyi bulamu bwe tomanyi na bulwadde bwe tomanyi family ye ina birwadde byenkanawa. Kyova muzaala abana. Fe tuba embuto batubuuza malwadde agagabege tubeeramu. Batubuuza birwadde. Family yo mu family mulimu kirwadde ki. Baawo ewabe balwala kinaki. Wajjajja we yalina kinaki. Ebyo byonna babibuuza mu ddwaliro. Fa bazadde malwaliro agabbeeyi mwe simanyi. Kati gwe omusajja omusanze mu bbaala tomanyi akuwadde date enkeera mu meetinze mwetu teyiriiri kaserengeto naggulu ofunye olubuto mujja wano mutusaba obuyambi mba mwegatta tubaayo mulekeraawo kati n'omwana bamundetedde wano yo akaana kaliwo banetedde akaana nsuzana kuwonza nakanfukidde muzadde abaana bemutamala kutesa nyabo titubalete ku nsi mubasudde babona dwakwegatta gwatta bya kifakini omuyima gwo kifakini gwa boda oli ku stage olengedde amabino oyima ebyekisamaavu ofunya atambuza obutogo muyingiza omufunziza abaana abo baana b'abantu abaana abo omwana we buli lwabona abantu tosobola kuba na mirembe abantu amakyo mukyerabirira ddala nti omwana we buli lwabona agamaziga gakaaba tosobola kuba na mirembe because Bible tugamba nti mbaleke bajje ndi kubanga bwakabaka bwa Katonda. Fere tukuze na bazadde baffe bafiira mu ntalo tetubamanyi na bamanyi. Bafa mu ntalo nga balwana ne muzeeyi.
ekinyina bagamba muzeyi nga bonna bamanyi ne batwatamba twagendayo abantu abamu balina endowooza egamba nti omuganda agamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Nze sirina kintu kya bwereere kati kambabulire, nze sirina kintu kya bwereere. Nze ne bba wange simwagalako kintu kye, era nze mukazi atasobola kulowooza nti omusajja nteyawe tanataka school fees tata bannange dali talese mmere waka enva teziriiwo Katonda teyanyamba nampada omusajja omutegeevu. Sirina budde bulowooza ku musajja muteyaguza mmere mbw'abaana bange basibe enjala. Awu nkolerera ki? Abakazi mwejje mwendowooza eyo ekinabbisi. Abakazi omala emyezi 9 olubuto mu mwaka ozaala omwana omu, omusajja asobola okuzaala abaana 3 mwaba omwaka ogwo, naye n'ogaana okugula emmere ewaka oba enva kubanga olumya bbaawo. Bw'anaddanga kuse bw'ataakomewo. Abakazi abamu mulina abasajja nga lwafuluma. Nze nina mikono gyange gingamba ababodaboda bagenda tebabaterako kyaggulo. Simanyi lwaki bakyogera bwe bati. Waliwo abantu ng'olina omusajja bw'agenda osaba Katonda wadda webaza Katonda nti obeera ofuuyira akagaladde nga tomanyi nti adda oba tadda. Kyekimu bwe bulamu bwe tulimu naddala ffe abatambulira mu bidduka ne babba baffe abalina amamotoka. Eno emmotoka tekwewazanga. Nze mbeera nnyo okubigera abantu ne bansekera bampita nnyo omwavu. I don't care. Nze oli wadde mbakumpita kyonna ky'olina bwe nali nja ku nsi sina kye najja nakyo kazibeera zino engoye kyoma munvuma bw'amwambaza amutuge adizayina wa full figure amutuge bagambe binzika kati najja nalugoye ki olugoye Katonda lwantona my body, that is my body. Katonda olugoye lwantona nayo nina olugoye olw'ebbeeyi olusinga ebbeeyi. It's my body and I thank God because ndabika bulungi, I'm looking good. I thank God for that. Nze I don't care oba yambadde olugoye lwa million atano, I never mind. Oba nyumye biti I don't care. I don't care. Era mbalaba nnyo nga mwekooya designer wa full figure amutuge kati ne wadiza luzinda ngenda kwambazibwa Nalongo Bridals. Nalongo Bridals and City Bridals basanga ko am shopping mall. Ngenda kwambazibwa Nalongo Bridals. Acha president of bridal. Temunyige yo banyambale ki kati ndi ku side ki. Kuba designer abantu ngidde Gomez. Revixon yanga menyambalo musanana. Kati ndi ku side ki na nze ndi mula isi. I think I'm a mula. You know? Kata batafunye kadi bayomba. Abijja bigereke Katonda abeera amanyi. Katonda ya choosinga. Katonda ya appointinga. Family president Museveni atuwa appointments. But aitwako Katonda. Katonda mwitako bwati. Never za Katonda sina mulimu gwenda ninko appointment da simana bagikola. Even ogwabuka TV. Na yeba nze nabera kubuka TV zesewa nko muntu gwe balwa. Kubuka TV bakulwana ne bakuyola n'ebigere. Naye bannwana ne bannemwa ne baddamu ebyo byabwe baddamu ne bannemwa. Era kye baakola bakyaza sempa ku programu yange nga simanya ze naatya n'oyo omusajja nvuma naye agenda kutegeera gwavuma. Kawemu obudde butono ogenda kutegeera who's full figure. Omanyi wente we magamba nze mbeera serious aneze sitandika kintu n'enkimala. Waliwo yanvumidde ku Baba TV sikiwa nti akyaliko mumuchekingeko mukakasa yakoze gyali kimanye ebbaluwa emugoba yagifuna ddi agifuna kula kumeka ate naye yanvumye naye agenda kukirozaako nga banvumye naye agenda kutegeera nti full figure yaani nvuma onveeko okuzza YouTube channel ng'onvuma onfunyemu views ne views ng'onvuma buli wajja ovuma nze kubanga nze ndiko likes and views. Yeso ngacho ganyo okumvaako kati mbona njagala onveeko manyi bwogenda okumvaako ne ku TikTok bwe bali entanga tudingane munange zawedde wasuze mu nsiko wasuzeewa abantu sobola banyonyola bulungi kyakuguddeko osobola banyonyola kyekyaguddeko. Tosukka toyitirira totama ate omuntu gololiddeko mu ngalo ze Katonda alina bwakusasula bubi ng'omwatakinze. Kyova olaba nti abantu betuyambeko bamaliriza bubi. Nze njagala mbabulire nga neesigama ku mazima n'okufumintiriza. Era nja kukubira President Museveni omulanga ngenda kukubira President Museveni omulanga ne General Muhoozi Kainerugaba. All generals in that country, please
Please. Tubako wolo kununula Jerusalem sale. Come and rescue Jerusalem salali mu buwambe. Alimu awambiddwa. Tosobola kulumba muntu mu makage. Jerusalem salago makage gabeeramu. Ali wakawe mu makage ne wazika mukazi wa banawe babeera. Tosobola ku attacking muntu like that. Tosobola kulumba muntu bwotyo. Tosobola kulumba muntu kumwa attacking mu makage. Mu bulamu bwensi. Mu Uganda mwonna. Kino kanchi babulire. Mu Uganda muno. Kabere President Museveni. Njagala mbazeke mabega President Museveni. Baga ne babbe ne basala sengenge ne bamuba ne babba nente. President Museveni agenda mu court n'abawabira. Nagamba babbi basala sengenge ne babbe nte zange. Bakwata sengenge mu kisenyawo. Bakwata sengenge mu kisenyi. Ekyo ngo kivuddeko. Waliwo omusajja awawabira president akataka ko bakali katya. Ene kisozi. Oba kubo. Kyali awo kityo. Ne bagenda mu kode bawoza. Mbo simanye taka, simanye kubo, simanye waliwo akantu akayingira mu takalye nga wawabira president. Baba wabira ba minister. Ne baba say, what about you Junior? Who are you Junior? What about you? Njagala okulabula omuvuka gwe bata Tululida. Tululida va ku Meja Emma. Va ku Emma. Ekyo kuvuma Emma tekigenda mugana kola mirimu gye. Lumba omuntu alumba ajati uzia na myalo. Era nvumirira abavubuka abazze. Mwe bavubuka mwe simanyi mwetaaga. Mwalinga najati na myalo nga abagala. Na myalo yabawa buli kintu n'abawa obukulu. Ne mukosa wi offices. Ne mutambula mwekka mwave wana myalo nga tabagobye. Ne mugenda ne mu choosing another side. Lwaki mulwanyisa na myalo ne mutuka n'okujja ku office ya na myalo. Mumubanjaje. Bujozi bwa namacho bukumanyizisa omuntu. Abaganda balina olugalo lugamba nti olumanyi. Olukwasa mbo ya muganzi wo amumanyo. Gwani avuma na myalo. Soka wetunulire. Gwani avuma wuzi ya na myalo. Gwaina kibobe. Gwaina kiboba yike minyira watane bakadde bo gwavuma wuzi ya na myalo. Osobola tubuli abakadde bali luddawa. Owoza nzimbe kasese, nzimbe zikaine kasese. Lwaki ogenda obere kasese? Wakola ko ne commissioner Ellen Seku yakulemera ki? Lwaki bakugoba? Bamba bazina basigalayo. Osobola kunyonyola abantu office walaga nga zotulamu ne webuba bagobera ki? Wagana nokolo babuloka kataka awo ebuziga. Nokakola ne mukatuse wasudiru nakagula. Nofuka kizima bulira abantu banabonanga bokole wasudiru watufuna abantu bo banga bokole wasudiru. No obusende bwayabula notandika kumpuguma nabo. Nagamba Kelvin Kayanja, nga Kelvin Kayanja yakundetera. Si abena unako yale yakueta nani ngenda kujja Godfather ku police. Kubanze sikuagala ngako all my life siri kuagala. Kino chikubulira. Siri kuagala lwansonga ki. Unako nakola nakola ku police nga mwanvu mangera ngo nonya likes. Jukire nsi yali yakuzira. Nze nakuwa views ku page yo. Nze nakutunda ku page yo. Ensi yali yakugana okola manjagala babuza yugi etc. Ensi yali yagana okukulaba. Nga tebakwagala. Ne wegula onoteka mu busente mwagulira simanyi oli kamera ya milioni mukaga simanyi wagulirani ensi ne kugana nga nawe wagulira kamera tebakwagala. Nze nakutunda. Esawa yalero oli kunamyalo ovuma. Singa namyala nagulawo musango nako wabira. Okakasa onoyogera bigambo yogera kunamyalo. Onoyimina mu koti nobijulira. Namyalo noto muite mmere. Toza namyala ate biduduma toyita namyala emmere. Omuntu gomanyira akola mulimu gwe. Nabadde nsoma wano ku mawulire nenda ba America nga bagibanja trillions and trillions money. America nge banji wa trillions and trillions money yasaba obuyambi eyambe ku banansi ngeri mbabanje eri mukato. President Museveni mu COVID yavayo naayita abantu bonna bamuyambe ko bamukwasaganyizeko ku bantu. Namyalo abasabye obuyambi ne babumuwa n'ayamba ku bana Uganda gofirwachi buzibu kibona ne namyalo. Namyalo yakumye ko namyalo kumanya no kumanya. Mamugane mukuta TikTok nimbera ku TikTok nemuliza nti siyo ne bamanyi.
okakisha namyala kumanya yawude nali nyalyo kati ali mu South Africa yasanga bakyala okusitudda amutwalo gwa $. Ali mu South Africa ani amusindiseyo muzeyi so wasonyiwe namyalo yogera ku birungi namyalo byakoze wacho mogera ku bibi byokka yogera ku birungi namyalo byakoze tomufuula kizibu lwaki omuvumo okutuuka ku extent eyo watusana okugamba mbu oyo omukazi alinga full figure enkola ya full figure nze gwoyogerako mmanyi singa nalimbi singa ndi mu office zendimu singa njogerwako abantu singa bana ba president banjogerako singa bankyalira gwe mulungi mwana president alakyaddeko ewuwo gwe omulungi okola mulimu kyera okolawa nnyonnyola abantu okolawa nyoko ne kitawo baliwa oliko ekikolima ekyensibo kwatta nnyoko nga bakuzaala tolina bazadde watta nnyoko ne kitawo naafa agamata gembizi gemwanya agengami agemuze munyo emitone gigalama va ku bantu wesonyiwa abantu ekyo nkikubuulira tululira naawe va ku Meja Emma muleke akole emirimu gye gwokola nabwe gyokola ya ONC fena tugatta ku muntu omu fena tuli ba NRM ne mugenda ne mufukira omuntu ekizibu ne mudda ku muntu omu ne mukuba omuntu omu nze nina omusajja yanfukira wana ekizibu lwaki mbaga monekera okufukira abantu ekizibu oluvannyuma lw'okutwala abantu abo jeno n'atuwa opportunity gaali manyi gange na mukisa gwange kuba singa nesabira omusinga era mbikolera nga bwe mbikola true leader oli muntu mulungi wesonyiwe Meja Emma tuyira ojjukira ebigambo bye nakugamba ng'ovuma President Museveni anakwewunya nnyo ng'onvuma nenkwata nenkutwala ewa amu negamba obulamu bw'olimu buno bubi muntu gw'ovuma muleke abasajja balina vidiyo ng'ovuma muzeeyi ebivumu ne by'amaanyi balina vidiyo ng'ovuma Meja Emma mwesonyiwe muleke waliwo mu bulamu ekintu kyetugamba okwerekereza omanya okwekakanya omuntu olina kwekakanya wekka kaza nayo bino ebifuluusi bino ebyabulwa abasajja nga binjogerako ebyo sigenda kubyogerako bano nkimanyi nti banoonya kubustinga peegi yaabwe tebalina tooko nono mawobegwe bakyazoona yaddugala ng'ebuziba bakimanyi bulungi tebalina tooko nze navaayo nenjogera mazima ne mugamba lekeraawo okwebamba oli gukazi gubi wena olinga omusotosote nga lumonde webambira kuziraivu olaga obusolo ate ng'empala oyambala nyambala negugunaza akasone mugamba akasone bakawa kanene nnyo nnyo nga kasinga lwera kawoma munda tekawoma kungulu tekawoma bunene singa bakazi babamina tebadiba anonya basajja ntajja kubafuna naye asobola okwagala ekikiwemmeneko katoya n'abaddiina atukula wansi mutunule ekivundu ekimuvaamu era ojja kulaba ebyo birina amaviiriviiri ebiwuka binne nga gonna gali awo gamongwamongwa agasodokiyo agamwemmeneku kati muntu kyasobola omwebakakonamu muntu ki tukiziganye brother waleese omukazi ng'aleetayo enkolobe kyeki kitunanga emmembe ya bbi kidisorganize sino kiringa sapatu za logizi nezerukaya ayambala bubi engo yabbaza abasajja tisaati ali aganaga yenna alinga amasuka ga logi ani brother basobola okwenta omukazi uno mulese ekyo ekimumeneku tunalitunula ng'egeriti so siina budde bwabo kati bo bagala kusiba nkala kunoonya platform nabali abamukyaza ne baani it's okay nze gwe boogerako ndi self made nze namugamba yite bazadde be otalo telunyuma namwe mululaba namwe mukiraba mulukaka telunyuma baganya owera bawere kana ebiri ebimongwa kire kyali kyesiba ku bajjo cyane nze no munange bajjo ne watu batusigadde mu nsi abantu abanze ne bajjo kuneba kako mutta nensigala mu omu anaso nganze zekala bajjo oyo atunanga mugunu ena alinga mmere y'abasibe kati fwe otwala ab'omukwana ennyo nga bwala bakamyoni wabadde ne zawedde kati zawedde ako busoke wuya proposals mugatu gamba ki kamiliyoni abadde bamuvuma mugatu gamba ki muba mumanyi omukwano guyina komawa buli alina mukwano gwa mwagadde buli ekisi ne mukwano gwa mwagadde pegi ne kisi waliwo ebintu nga bya bulijjo
abakazi munyigo kwenyinyala abantu n'abasajja munyigo kwenyinyala tunulira amala g'omukazi oyo nga kati njagala ove kumala odde ku maaso odde ku kifeesi omanye okuba omukazi mbulingo olinga ali ku ngulume olaba weekanga nga ali mu ntaana muntu kigo weebakako ddala ddala mwenna mukimanyi nti bwe tuba n'abasajja mbuliri nze sirisenga ne bwe tuba n'abasajja tukola ebibasanyusa ekimu ku byo ebinyumira abasajja zikwe kubanga tukyusa ringtones amaloboozi oyimba nnyimba akimbuliri enkwata touch empeeweeta y'omusajja omusajja omukwata wa era omukutota enjala ezo zisobola okukwata musajja wa bewola muzimu gwa nanca nga kwagula bukwaguziwe n'enkwagulo ogenda okuzuukuka nga ennyo kakebera omugongo era baboy child babakebera nga bonna nga wasuza na muzimu gwa nanca ekyo nkikubulira abamanyi okuwomesa bamanyi kyenjogerako taaki y'omukyala kintu kikulu nnyo mbuliri enkwata y'omusajja kuba emu ku nkwata y'omusajja kyovana nti abasajja abasinga bala mu kisaawe enkwata ennyimba style kati agamala osobola kukola style ki agamala tosobola kukwata kyakulya okikwata oti omusajja ogenda mukwata oti era ogenda funa bana bajja n'ekiwejje wejjo babambuludde bava ku basawo bava ku basawo baganda bamwe genda kufuna gwo kyeweyambulira mbache yambuliramu ekyo kyona kyoba kiringa amasanganzira kituntumuka talina wabeera talina wakola talina address talina enne even emikwano talina njagala ombulire omukazi oyo asobola kukwata ati omusajja taaki y'omusajja kintu kikulu nnyo empeeweeta nga n'omusajja toyagala amale olwalembale saagala kwogera ku bintu bino ebibeera eri mu nonsense but mwe mundetedde kukyogerako abasajja munyiga okwenyinyala tunulira mwenyinyaleko tunulira omuntu bw'oba tunulira engalo z'omukazi just zokka engalo zino notayingira na muzimu gwa kangana mbuliri omuzimu gwa nanca gwenyini gwogenda okwebakako omukazi oyo akukwata atya kuba bana omusajja enkwata y'omusajja kintu kikulu ezo enjala zikwata omusajja ezo enjala ziweweeta omusajja olwala lusobola okukwata ku nsigo omusajja ne tutagikutulako ensigo z'omusajja kye kimu ku bintu ebibazaamu amaanyi ne bawangala ne mu bisaawe ezo enjala zikwata ku nsigo y'omusajja nesigala nga namu olwala ne walukona by accident ogenda okwetulunako ng'ozza omusaayi by accidentally